weda manyi genius official Uganda muyimbi amamiri amalobozi agenja ulo Friday agenda kuyimba banene twagala mulanga ku Freedom City bana after Martha Mukisa nange ngenda okujja wano ku Freedom City neta mulanga wantu maitu mutwale kundi ngenda kuchaya tumulangire wanene ate chetagisa nongo kupiki zone nansa kusopanda tokola kusopanda atakufayo munate kunonya akale oteme bantu tokola bintu ya kulinyiza bantu chetagisa tokola bintu binakuswaza manya amanyi ko Ronnie Genius abantu bange baludda waliwo yeswaziza bakola mukatanga bakola mu chetagisa chimusudani okukuba Freedom City kyetagisa okwekompozinga obulungi nowetaka okukola music omulungi n'olukinga out ku ground bakuba n'abaana abali tebala bandongo omwana wa bodaboda oyo mama nyabo bayingire abo mukatala abale wandege yao ayingira esho ebiri nabone bia nanya ne bia nakaluma ate bakatongoza sokaida kakola bakatongoza tebakatongoza just etteeka le bagenda bakulirongosa kati bwe basanganga nkaluma bakukwata ne police ina teka mukwatira abade bakaluma okubera president wabo bade bakaluma ne abantu bangi mwana nedda mamalo zamno alien yakaleka abantu bangi bakaluma era nno nagambye 97% mu Uganda bali akakola mixed basajja bakazi 97% mu Uganda bali akakola wala boy gona bali akakola talina manyi kamugwereza amanyi abasomali mu Uganda bamala okulya emmere omwana omuto kumwana omuto basa mu nyumba olusaniya omwana omuto ku baby omuto asabanga ameze amannyo for them culture yabo okola kina musenyi baba ne kachayi so yabeleka fazi yabo ngawali Sudan ina shisha aba muzimu za Buarabu baina shisha fone Uganda bamugana so byeri mu bintu ebyo byera muno abantu bazi manyi musirimu live tezikola nga sirambu abantu atesiweze obantu no ono yasinga mu Uganda abantu bazi bakaluma kwena kulanga abantu bodde wamu bali bakusanga bisala by'eddembe tebakwata nganga nidako eyo sebo kaweredde abaana kasenge omwana yeyo school fees omwana family agirabiridde omwana kwa gende kutambala bavaawo ne baganda omusolo okusinga bakamixinga mu mayirungi ne Musudani akaina mu experience okaluma cash crop nkubulira eyo ki cash crop mu Uganda wano gambye genda no ejo genda wala nnyo mu kimwagala okuwulira kukyala okuwulira kyekyo tigati kunyonyera ekyo kimwagala okutegeera nti genda kwa research gende kasenge ononye mayirungi akulaati mayirungi omuti gumu mayirungi bamunoga nti wiki ngemu olina kwati isamba naga muno wiki emu kwa mayirungi omunoga onogolwa kulokusatu nofuira mwazo kunoga kuna kumuka ndamunoga nenga bulwanoga inifesi gusamba nti ndikute milioni 3 bulojo kunoga milioni meka bala mu wiki emu ngangale banaze mirundi ebiri sasa mekazo milioni 6 kutegede so iyi main cash crop mu Uganda senze funa kiralu mwaja vayo nga ina milioni 9 lunaku so omusajja akasayininge bana ono Musudani ngawala manager soko promoter wali enisikini no minister mufango ni forest bajira fango ni forest nenga fango ni forest singana fono Genius kutagala kwashalinga en akakola aya bas twagala Genius mulanga wano bananga tumalizenga tumututewa sina vibe baga munno ndi akakola akakola kabi oyagadde katunyonyola biche bikafula akabi akakola kabi biche bikafula akabi yenyumisa enkola akakola kabi mpozi bajamuleta bajita batya nkwacho fula kabi olwensonga nti nno abaana basinga mumuloza muno kakabi nnyo buno kale ofuka wakabi twenda kyofuka wakabi nedda baba okoleka okuddugaza amanyi omuntu yakaika ino obwongo nabagambe ali sharp minded ye muntu asobola kuleka kola nakasobola mbongo naye banga oli obwongo obunafu ali sharp minded yabeera ati nkubulira eki ali sharp minded yabeera ati nga gwe just vibe ye kulisa tomanyi nti olya otegeera kuno sango ina pike 8 ngade kola busatu ne okuva mu Fango ni forest atunyonyole ku Kakola festival ya
Kakola festival. Yeah. We are still finding out ekifo. Tugenda okussa. City ya danger. Kakola festival. Tusigire ekifaananyi. Bagita bati City ya danger Kakola festival. Nkwacho festival. Tusigire ekifaananyi. Egenda kubeera. Yes, jagola. Nedda tusigire ekifaananyi. Byadala abamusagiriramu. Atajja nkwa kyajja. Magenda giteekawo. Finding out. Kuba wano Genda kuchana yange ebipya 256 okebere omukulu yayogeddeko nange nangamba. Alien skin. Ya nangamba. Nti ayagala ba sponsor abenjawulo. Tubanga wuli. PDF. Omukulu yayogera nawe. Omukulu yagambye atya? Devotion ina kyagamba. Owana gamba mu press conference bagenda kola omukulu Yayogeddeko nange. Namugamba atya. Omukulu alien skin. Ozawo yagala salawa. Ono minisita Mufangoni. Agambye fadda ayogeddeko nange. Ali bamwita fadda. Kiki ekigambo ngambye omukulu. Omukulu alien skin. Kigambo kikyo. Era omukulu. Quote your words in a devotion and quote mine. Musula ngambye omukulu. Kati gonga mafadda yamanyi wekiri. We born Anirule. Man kubanga ye CEO of Family Forest. Asoko wanene yagamba atya? Alingiriza mu nsawo ya boss weki. Iyo lolimba hiti. Atenga mazima. Tulanga enfunayo lyanga enfunayo. Sasiro omukozi yakero ku macha. Kolanga enfunayo. Nagamba mwana we. Sikirungi. Toberanganze. Agamba boss we mutemo mutinge kyamuleta kwera. Bukiyo kiri. Bino kutema. Oli mukozi wawe oyera wansi atetema omutingo. Ofuna mulimu wali. Sekondero muzadde yagamba mwana we tabanganze nga tamanyi kikyendiba. Kyenzikiriza kyokka mukama kyemwebaza. Hey secret. Mukama talimba. Alien. Ndio jamaa abasinga bonna bagamba tagenda kusobola. Yeah. Radio esenga wa TikTok. Na I believe nema kama kana mwebaza era etiyo kiba neto mbimudiza. Nti ne radio zaga mangu wa TikTok. Zikube nyimba sifa za radio zazo mu ABCD wonna. Ne munafiya naye the reality amazima tsepulingi. Bwotula wansi kwambusa bwawo yambuka kambuka. Ne waliwo ekibuza batera okuyibuuza. Ngagwe minister Mufangoni Forest yali en skin babuze omukolo yakola mirimu ki makanika ule moto kazabu nakola muyimbi kale yali akola te mirimu kale bimbi obuze bali zinamanya ntya oyimbi saa fa kuchali kati tuvenyo kachumba oli mulokola amaso eva kama parking Rwale toyambadde TV kiki atanyo jambala na yeye ine kifo Mufangoni Forest oli minister ono yakabita mu Sudan uliriza mu Sudan beko bana ne Uganda Luga media muganda wa mukulu era yalwaninga show media za mugundi zo mukulu bagamba abasula batugenda bakiteeka ku gundi ekikono kyali kono olukokolo omukulu yagambye atale neba mugoba naye yaliko neba mugoba omukulu yagambye omuto kitegeeza omukulu bamujja muneso omukulu yagambye agenda kunonya akakiika kapya ate agakumba oyo nga tasayini ayagala kuba bwa vice president ono yanyiga bunyizi yanyiga bunyizi tetwali lukokolo eri yaliteke lukokolo yayongerako neteke nakufunulira ddalawe Okay, twali tunyimyamu no Freedom City tuzze mu show okuba ntulanga show ya Matamukisa wano Freedom City ya Sisaaga. See. I think you can see in the background huyo alabika nga atuse mulete wano kuguye nene Matamukisa dea bibi ebigambo wono mugole Friday tulinze banaye mujje mu muwagiro omukyalo no she has done a lot
mumwerukaminge mu industry mumwagala obwagazi kuba mwamwerukaminga bamweruka bongere munyweza kati bamwerukaminga mu ndongo amwe ku kasente by the I remember emabegako spice wali atandika okola yatandikira wano wano yakola we emirundi gyali emeka okyabijikira weto nayingira analina atandise sebo wali watandika yakola gyali bange ebiyesa Unaonyesha nawe kuja mu Kampala wali. Promoter era kuba yankola ekigambo nalanga ekivulu ekyatuuka yantwala ono muzibu nnyo bagamba mulanzi we bana Martha yategedde nti nyimba okitegeera mulanzi twalanga ekivulu katuli mulanga wano soko demu kati obadde ogati Martha Mukisa wamaliriza gwakola atya Martha Mukisa wamaliza Freedom City naye lwakubaka kodyo tubadde ne baminisita no kuba mupango wali emisiki twagala mulanga wano tumalirize nga tumukutewa Friday tulabagane. Friday. Okay. Friday banaye mujje mwogere Martha Mukisa enyimba azikubye I had one lady nagamba mbu omukyala talina ndongo njagala Martha Mukisa ayimire ku stage alabisono omukyala talina endongo wano wagenda kujula pakiriwa kamonda kuba alive alone that abayimbi bayina bamaanyi mu expecting ediriisa agenda kubeera wano musuuza mugenda ku expecting David Lutalo Bafana ate yalina ogikuba okitegera balina limiti gye bakuba limiti yali ekya vibe yo webale nnyo agenda kukuba vibe yo okay